jako akawuwo. Sabbiiti ena amasomero gonna mu ggwanga ga secondary gabadde galina okutandika okusomesa abayizi ba siniya esooka nga bagoberera kalikiramu empya nga kino nno kituwaliriza okutuukako mu masomero ag'enjawulo ng'eno tusanze okusoma kwatabye dda. 1, 2, 3. Then 1, 2, 3, 4. James Kato akulira abatendeka abasomesa okusomesa kalikiramu eno ku ssomero lya Kitante Hill ategeezezza nti buli kintu ekipya tekiba kyangu kubanga abaana bonna bazze beetegese kukopa notisi kwokka nga tebamanyi nti ebintu ebisinga byakyuseemu. Buli kintu bwe kiba nga kyakatandikawo tekitandikirawo mu ntu nga bw'obandibadde okisuubira. Ku baana abasinga bwe bazzenduza mu kibiina babadde basuubira nti nja kutuuka tandika obbawa notisi nziwandike mu blackboard. Ono agamba nti ebikyabulamu bikyali bingi gamba ng'ebikozesebwa mu kusomesa obutabo bw'abayizi nga kw'otadde obutabo bw'abasomesa. Ekiba kyetaagisa of course the learning materials, the teachers guides and the learners textbooks. Naye kyemmanyi nti ebintu bino byonna binaaba nga bifulise buli ntandikwa yonna tebeera museeto. Ye ssenkulu w'essomero lya Kitante Hill Elizabeth Oneni ayaniriza kalikiramu empya n'ategeeza nga bwe bagenda okukola ekyamaanyi okukyusa obulamu bw'abayizi. The new curriculum is going to transform a whole child. It will transform the child's mind, the child's heart, and the child will be able to use his hands. Edward Kanoonya ssenkulu w'essomero lya Kololo SS agambye nti bo ng'abasomesa babadde beetegese bulungi okuteeka mu nkola ekiragiro kya minisita. We are ready for the implementation of this program. We spent some bit of time last week as teachers preparing for these students. Wabula nategeezezza nga bwe basuubira okusomoozebwa okw'enjawulo kubanga kino kintu kipya nga n'abasomesa babadde bakyatendekebwa. Of course, we anticipate some challenges, this being a new thing, but as teachers, we are supposed to keep learning and we are ready for this learning. Ate ye ssentebe w'eggombolola ekikyusa mu disitulikiti y'e Luweero Abubeka Sematimba awabudde abayizi okukulembeza ng'empisa okusobola okufuna obuwanguzi nga bino abyogedde bw'abadde asibirira abayizi ba siniya esooka 250 entanda okuva mu ssaza ly'e Bamunaanika nga bano nno bakusomera bwereere nga bayita mu nkola eyateekebwawo omubaka w'ekitundu kino Jesse Muyingo okuva mu siniya esooka paka mu siniya ey'omukaaga. Tubasaba mube n'eddiini, eddiini yeekulembera byonna. Omuntu bw'okula talina ddiini kifaanako n'enva otali munnyo. Sematimba wano waasinzidde n'asaba abazadde obuteesuulira gwa naggamba wabula basigale nga balondoola amasomero abaana baabwe gye bagenza okusomera nga kinono kyakuteekawo enkolagana ennungi wakati w'abazadde n'abasomesa. Kwate kutebufuuka buki bumbowa tuwuliziganye nga mukulu atugambye Mwami Matabi tufune amasimu ga ofeeyo ku mwana wo dokita akuyambako buki. Yakulira enteekateeka eno eya Bamunaanika Children Education Fund Saalongo Matabi annyonnyodde enteekateeka nga bwe zigenda okutambuzibwa. Tubatwala mu ssomero lye bayita Seta High School Erevo Campus. Abazadde betwogeddeko nabo basanyukidde nnyo ekikolwa kino okuva omubaka waabwe kubanga babadde tebalina busobozi bumala. Abamufe abazadde tuli banaku tetulina busobozi kufuna abaana bagenda kusomera ku masomero amalungi. Kama yeebale yatuwa dokita waffe Mukama amuwangaaza amuwe ebirungi byokka. Ezo miliyoni 5.5 sente nnyingi nnyo okusobola okuteeka mu baana bano ab'eggwanga. Lungi era twebaza dokita olw'okutuweererera abaana baffe. Yeebale nnyo yeebalire ddala atuyambye atukoledde yatulina essanyu ly'amaanyi. Mu ngeri y'emu abayizi balaze essanyu lw'ekikolwa kino kubanga abasinga bava mu maka gatalina busobozi bumala. Kubanga mamange yali talina ssente zisobola kuleeta mu